Kebyokulonda kali mu Kobani lino mwalabye n'okulaba mu bitundu by'e Masaka nga akakiiko k'ebyokulonda kaleese candidate omulala gwe bayita Kivumbi ne bamutuka kaatikako nga tetwabadde ne candidate owaffe. So akakiiko k'ebyokulonda nako kaagala tusalirawo baani abeesimbawo ku tiketi ya MP ku tiketi ya NUP so siffe abakulembera NUP. Ekyo tukivumirira era ekyo tulina okukimalawo nga tuyita mu kukunga. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu tubudde bwe nabuukinga kabonero kange akambuleera nagenza okutuuka wano nga akakiiko k'ebyokulonda Kobani n'abamu okugenzaganya nabo ne banominatinga eyeyita Jamil Kivumbi ku ambuleera. N'olw'ensonga eyo ngezezzaako okukola kyensobola kuba mpisa mu kusomozebwa okuva olunaku olw'eggulo nga nwana okulaba nga wabaawo ekikyuka olw'ensonga nti Jamil Kivumbi omukono gwa Secretary General ne stamp yafojinga bifojinge ku NASA. Secretary General waffe w'ekibiina n'abakulembeze abo ku ntikko bakoze kyonna ekisoboka nga bayita mu ofisi y'ababakama okulaba nga Jamil Kivumbi bamugyamu bateeke mu ntamu. Naye miitingi esembyeyo olunaku lwaliro ku makya y'abakama bagambye nti ekitwala process Jamil basobola omugyamu n'ekitwala process. Era abakama bange ne bansaba nga n'okwewandiisa okutuusa ng'ensonga eno bagimaliriza e Kampala. Naye abawagizi bange balemeddeko bagamba tebasobola kwesiga kigambo kya byabakama. Kisinga olwaleero ntamba n'engenda e Kampala nwane ne pate yange tulwane tukyuse ensonga eyo nkomerewo kabonyo kambuleera ne bigaana bo baba basigadde mu bbanga. N'olw'ensonga eyo sijemedde kibiina sijemedde bakama bange ku lw'amaanyi g'abantu nsazeewo n'enzija nga independent era akabonero kange ngenda kubeera ntamu. People power, our power, people power. To get for it. Paka kati tumanjali, mwami weta manjali, family weta manjali. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo ayagala abeere unopposed. Netulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisa famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku olwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Amongo, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So, Anita Amongo iranga bwe yabadde agezaako okulaba nti avaayo nga tewali amuvuganyiza ngali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali famire temanjali naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Amongo mu butaswala nga yagala kakasa tewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka naye ne bbawo Anita Amongo Magogo era naye ya making sure ti candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akaayana ebweru nga bamugalidde ebweru kwegamba Anita Amongo yefudde Katonda ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayebwa naye candidate waffe bamugalidde ebweru n'atanominatinga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde ebweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyennyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako Nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi bafuba okulaba nti balinyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola. Naye twongera okugamba bannayuganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo era kiggwaawo nga tuggyeko Nakyemalira yennyini omukulu Museveni